Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzifiro tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Okay, tuba tuyingira omutabbize muwulirize bulungi nnyo. Mbasaba muteekeyo okutu era mutuwe banyabo ne basebo okuwabula kwammwe okusinziira ku ebyo bye muwulidde. Mama nkulamusizza. Yesebo. Ndi ku Beera FM ekintabuli ky'omuziki wano bampise Kadimana Manja ne Kabogoza mu Mutabbizi. Ye taata. Nyabo batugambye nti otunoonya omaze ebbanga ng'otunoonya. Bakuyita ani? Bampita Madina Nanteza. Madina Nanteza oli waawa? Mbeera mpere. Ngera. Wa? Ngera. Aha kiki? Kakati taata. Yanziza munnange okunyamba. Kakati munnange. Ntuuka. Nalina saluni nga y'amaanyi nnyo nga mbeera mpereerwe. Saluni ng'ebeera mpereerwe? Nga nawe gy'obeera? Nga bagiyita ni saluni? Saluni teyali kulinnya mukwano. Naye nalwayo nnyo kuba nazaalirayo abaana basatu ne batuuka n'okubatikkira. Empereerwe? Ezo y'emu. Yesebo. Mwaka ki? Omuhanvu wabula mukwano. Nja kukebera mu details zange we najjira kuno gye ndi ekyengera. Okay, no abaana bwe bazaalireyo ne bakula n'okukula. Abaana bakuze kati bakulu. Empereerwe? Yesebo kati nga waliwo omuwala nkola ku maduuka nga bwe gaba gasimbira ino. Kati n'angamba naye gwe tolaba saluni yo nga tetambula. Nze nina wendaga jangu nkutwaleko. Omukyalo oyo? Iye, oyalina mukale yali muwala naye yaddayo n'asoma nga yazaalako omwana omu. Kati nankwata ekkubo nga ngenda. Kati nga ngamba ayinini nga ngamba nti nse nkutwaleko tolaba nze ndi wadduka naye ngenda esente ezenkola olunaku nzikola esente zonna ne zikola ki nzifuna mu ddakiika gye nkomerawo awo wondabira nti kale nga bw'agamba kati nga gy'akutwala akutwala mu byawongo akutwala wa? Nga ntwala byawongo. Mpulira saluni y'embwa esobola okutambula eyiyo. Kati ye yalina kaduuka nga kakola biki? Baali batunda bino ebyokulya. Byakulya? Ye taata. Mpulira. Nga nkwata nga ntwala. Kati bwe yantwala. Yes, ng'okutuukayo nga mu kituufu ng'omusajja akola. Nga saagala mmuwaayirize. Kakati ng'akola. Kakati bwe yakola, kati mu kaseera ako abaana bange bagenda bakula. Kati abaana ne bakula naye nga nali nina bye nali nasooka okuzaa. Naye taata waabwe ng'omu kati bano nabazaalirayo buki esayidi eyo buzaali. Kwegamba wafu wajja empeerere n'ofunayo omusajja? Taata w'abaana bange yali omu naye nga nga bonoomanya ebya misunderstandings ng'oluusi mbeera on and off. Kati era yamala n'ajja n'akusanga yeeno. Kati omwinamu abaana bameka bonna awamu? Abaana bali 6. Bali 6? Ye taata. Mpulira. Kati nga munnange kati kati bw'olaba we bakola twala ogende awo nga bonooga nti kyaki bansabidde n'entereera bwe kyannabasiteerera nja kusigala nga ngenda nasigala ngende w'omwami oyo era namala ebbanga ya myaka 17. Ng'ogendayo? Yesebo. Era namutwalira abantu bangi nnyo nnyo. Gwe kwegamba nga engeri gy'olabanga nga bikola nawe n'oga nti kamutwalira abalala. Ate nno nga b'amaanyi nga bitongole. Ng'oli bwe yakutwala. Mpulira. Kakati n'embeera nga mmanyiddwa nnyo wali. Neefuka nga serebu saagala nkulinde nti olw'ensonga nti lwe nagendanga nga tebakyanyingiza mu bantu bangi nga banyingiza mu bana abaaki. Ab'essente eza special. 5,000 oluusi nga bwe mba sirina ng'ayinza okuyita okwanguyiza otagende. Kakati mukwano natuuka ekiseera kati omuwala oyo yatuuka ekiseera n'anfunibwamu fitina ng'alaba nkola nnyo nkola bagole esaluni ejjula buli omwaga tugende mu saluni oyo omukazi yesaana okugendamu ate muyonjo. Abantu kati omuwala n'atandika okubeera nga njogerako agamba abantu namutwala ku musawo kati amayembe gano bw'ogendayo famire yo yonna gabeera gaba n'emikwano gyonna kati byonna gaabirabanga era bwe nagenda okugendayo ne bangamba omuwala yatandise n'okwogerako okukyalo nga sirina kyonna abagambye. Era okulaba muzeeyi ssebo kusoma okuva ku mutwe paka ku kigere ng'ogamba nti waliwo gwe waze naye bali muganda. Kakati olwakadde
njagala tuyiseeko mu bwangu kale kandise mu bufunze kakati oyagala tukole tutya kiki kakati omwami ono kiri bwe kiti yanteekako ab'emmundu ono gye mwagendanga oyo gye twagendanga yanteekako oba bakyogera batya nti bwe twabeere nga neefuulira gwenkolaganye naye oluvannyuma lw'amayembe okutulugunya abantu bonna ku kyalo ne bayisibwa bubi ne gabatulugunya kati mu kubayembe mu kutulugunya abantu b'oku kyalo bwe gagenze okulaba nga waliwo abasirikale be mbadde ng'agezaako okugamba bannyambi nga bannoonya ne gatandika okubateekamu embeera ey'okugenda nga gabakyusa banneefuulire bankube indati nti nsigale nga ndi bw'omu gasobole okunzita nga sirina gwe njogera naye sirina gwe mbuulira kizibu kyange owulira taata mpulira kati mu ekyo ate nga nekyeyamani yennyini saagala nnimbe naye gamukolako obulabe era nze namugamba mayembe sebo taata buli gwe njogera naye amayembe obambira ne gamukolako kyeyamaani wammwe iye buli muntu yenna gagenze gamukolako emikolo kati bw'ogamala okukolako emikolo gamukyusa ne gamuteeka mu mbeera endala akwefuulire kubanga gajjawo obujulizi nze sebo nnumbibwa ab'emmundu ng'ate baana bakukyalo baanazaalwa ansindikira ab'emmotoka ab'enjawulo emmundu bambuzeewo ne batuuka ekiro ne batandika okwokinga nga basumulula ebintu mu bipapula nze bino mukoze ebyo byenkunnyonnyola ndirinako evidensi era saagala nsale ebigambo kankugambe ebigambo bino nti nze mbadde nga mpandiika nga mbandika Facebook saasoma kiryawo naye nga n'oluganda nduyigidde okwo nga ndutetenkanya okuluwandiika ebintu bye mbadde mpandiika byonna bituufu sirina kye nnimba wadde kakati maama wangi tukwate mpolampola tulabe wali ogenzeko ku poliisi nonyonyola ensonga zino onaabuuliranga gwe nagenda kuwakyeramaanyi nga nindibwabe nangamba mwana wange olina mukazi kwata ebbaluwa ogende ku gundi walwa nawo ningenda ku poliisi nagenda ku poliisi nga mpaaba emisango gyange egya certain violence n'ebintu bino ebyamayembe kati nga baŋŋamba kati nga abapoliisi bajja bakola investigation tebakola investigation nga bafuna ba witnesses 6 nga omukazi ono alumbirwa eb'emmundu batandika okubeera nga bankuma emisana n'ekiro nga osi ajjawo n'akola research n'ambuuza oli bulungi era mwebaza nnyo bamuyita Mr. Kidega wekyengeraawo naye kati baamukyusa kati munnange ng'avaawo omwami ng'agenda kati omwami kati nga fayiro egaana okutambula nga mugamba bannaye munnyongereyo ab'emmundu bandi bubi mukyalaani mukyala Madiina kiki kyoyagala bawuliriza bakuyambe kuba kuwe bali kati nsaba okunyamba omusajja ono alekerawo okunsindikira amayembe antaddeko abannumba ekiro n'emmundu okuntemula Mr. Kadima nkubuulira ebigambo bino natuuka n'okuwandikira President Museveni ojjukira Mr. Nyanzi we yavumira His Excellency bamale bamusibe nze nasooka omuwandikira ku peegi ye nkijjukira bulungi zaali ennaku z'omwezi 10 omwezi gwe 10 kaakati era yanziramu oba ye yanziramu kansuubire nasangawo ka message awo awabeera nti Kaguta Museveni nasangako ka message kesijja kugamba ng'osuubira nti mwami Kaguta yakaddamu yes era nasigala era olwakadde katusooka tugendeko mu mawuliza tulabe kye bagamba ntukomewo tujja kuba tukuddira Sansa ujigenze jitya ne Kadima namayanja ne ankukabogoza ku 96 beat fama ekintabuli ky'omuziki kubeera ekintabuli ky'omuziki ekisinga omukyala mumuwulidde bannange byebyo ebifaayo mugenda kubanga mutwe endowooza zammwe bw'oba oteesa mukwano gwange akaredio suuleeri twogereko naawe namayanja ndowooza gw'onaateesa tumaliriza okufuna endowooza z'abantu tulabe kiki bo kye bagamba BFM BFM hello wanji nkale nawe gye baliko okay BFM kadi mama bali tuweereza wamma kale birungi yenze birungi ebwambo naye bambi omukyala ensonga tuziwulidde kadima naye era ndaba nga alina kuddamu okolagana omwami oyo omusawo we n'oli munne yamutwalayo kubanza kwanga oli yamutwalayo yamulimirira bwatyo bamukyayisa bambi abantu kale
webale nnyo birungi ebuwambo webalire ddala okuba nga osobodde okuvaayo. Beat FM musajja wa Kabaka basooka kwavula ennamama okota wooli yiyo yennyini sawo musajja wa Kabaka tusanyuse nno okuwuliza wamu nange taata okuyitamu nsooka enteese ku nsonga ezo nkulu nnyo nkituufu omukyala nga yakiguddeko ate n'ekisa nakyo akati amagezi genjo mmuwa asookaddeyo ow'omuntu oyo yaddayoko yaddayoko kubanga agamba nti oli yamunoonya yennyini ati gye yagenda bakadde bange akansooka endeka abalala bagire balabe zikusobedde nga bwe zansobedde zino zansobedde-sobeddemuko ekyokuzikolera. Beat FM amayembe ogasobya simanyi kyakugamba Kadima olabanga yagasobya awo bagasobya amayembe era alina okuddayo atereze ensonga ze nkale webali nnyo munaffe webalire ddala kuba kati omukyalo omulidde bwagambye nti alabika alina bye yasobya esayidi zeeyo naye emundu zino zaalaba ate wangi sebo nkale munaffe sawo ngabane kakola esebo agezeko agendeko owa alabe agende kwegamba addeyoko gye yava ayongere okulabika nga alaba ensonga nga bwe zitambula. Namanje omukyala omuwulidde okuva ku epaka ku zedi tetulina we tutandikira ntukubira omusajja oli kwegamba naffe omusajja tetujja mukubira naye omukyala ensonga emusindikisa ebintu ebyo tutagitubuulidde ate nga abimusindikira ye musawo w'ekinansi gwe bagenda nko ne mukwano gwe. Nze mbadde nsaba era nga nteesa omukyala ayina kuddamu kusabirwa ave mu byakalogo kalenzi si nti nabiveeko naye omusawo w'ekinansi yennyini wabanga yali mukuttunka naawe then kakati awo oba ogenda kukola otya omukubisa mukama agenda kufuna omuntu omukulembeze mu ddiini asobola okubeera nga amusabira ebintu ebyo bimuveeko asobola okuba sheeke asobola okuba pasita asobola okubeera father kyonna kyonna kyanaaba asaze okusinzira ku ddiini ye gyakkiririzaamu kuba ye mwennyini okugamba nti abisabire kiyinza okulema kuba ye mulwadde. Yenze Kadima namayanja nanga nkokaba osaana obunaka bulufu mu luwe tubagamba nti musule bulungi.